Badalingi bantu abalungi mugamba mutya kansubire muri bulungi era gye musinzira okubeera nga mundaba banga mumpuliriza. Omusajja atamalaako, omusajja alebeera omukira, omusajja atalina bwagazi. Basically atalina bwagazi. Sembera olwaleero ndi naawe. Ebiseera ebisinga oba oyagala okuzina emmana, oyagala omukira gwereege bulungi, oyagala okubeera nga togwa, olina okutegeera ekintu kimu nti kino kyonna kivugibwa kye tuyita testosterone. Testosterone ebeera hormone ebeera mu mubiri gw'omwami. Ekuyambako okuboostinga obwagazi n'obeera ng'osobola okuzina bulungi emmana. Naturally nga tukozesezza biragalalagala nti mbeze makerenda nywedde lubalula nga just oli kwalaali nti ndi kwalaali ndi ku nnomo tosobola kubeera ng'owangaala nga toyina bwagazi. Nti wanene omukira gusobola okuyimuka naye ate tegusobola kubeera nga gusigadde guyimiridde. Ekigusigaza nga guyimiridde bwe bwagazi. Era nga bwolaba mu bakyala emmana tesobola kutoba ng'omukazi talina bwagazi. Obwagazi bwe butusigaza nga tutoba kuba mba mpulira nnyumirwa era mba nina obwagazi. Kaakati njagala onfunira ebintu bino ebiri mu ffumbiro lyo oba ebiri okumpi kw'osobola okubifuna nga tosambe yadde ensiko obeere nga weetereeza nga wejjanjaba naawe omukazi akwenyumirizeemu. Mulekerawo ebintu by'okubeera ng'obeera n'omukyala naye ng'omukyala omuleka n'ennyonta naye ng'omanyi omuntu okuzina n'akuleka n'ennyonta y'omukwano gw'olinza owulira. Kyova mulaba abakyala benda ne mubanenya naye ate mubanenya empola. Gwe naawe ekizibu ky'oba okimanyi mu kisenge ate nga teweefuddeeko. Golobooza mba ngenda kubeerawo ntyo mwaka ku mwaka nze ngondekaawo omugongo gunnuma okufa obufi nga siina nkwatamu. Era ojja kusisinkana ng'omukazi bambi akemeddwa agenze n'afuna amukwatamu. Ojja kunfunira enkomamawanga twetaaga busigo bwayo tugenda kukola juice. Naye enkomamawanga eyo lwaki nnungi era lwaki oba ogyetaaga? Enkomamawanga ekuyambako okubeera ng'eboostinga testosterone zo oba kemiko gye tuyita testosterone mu mubiri gwo. Gye njogeddeko nga ntandika nti ekola mu nsonga za kubeera ng'ekuyambako ku muyimo n'obeera ng'akasolo kasobola okuyima obulungi. Ate era nga ne woba oyimye osobola okukuuma omuyimo ogwo kakale ne we kaba keereeze tekagenda kubeera nga kalebera. So ojja kwetaaga enkomamawanga eyo ekuyambeko ku nsonga eyo. Ate n'ekirala eyina kemiko gye tuyita kemiko bagiyita nitric oxide. Eyo kemiko gy'olaba ekuyambako ku musaayi okutambula oba kyennandiyise it improves your blood circulation. Like omusajja w'obanga omusaayi gwe gutambula mpola like the flow of blood is very not good, like gujjira mu quantity etali yeyo, tosobola nawe kubeera ng'owangaaza omuyimo gwo oba ng'owangaaza akasolo nga kayimiridde akabanga akawerako. Kati eno kemiko egenda kuyambako okubeera ng'etereeza oba egenda kuyambako okubeera ng'omusaayi gwo gutambula bulungi nga muli mu nsonga z'okwezina kozi normally what it does ekuyambako okurelaxing oba okukakkanya blood vessels. Blood vessels gy'emiwaatwa omuyita omusaayi. Kwogamba ne gibeera relaxed, tegiri tense, tegiri relaxed, gigaziya bulungi omusaayi oguyitamu nga gwe gulina okuyitamu wamma akasolo ne kalyoka keereega bulungi nnyo. Then n'ekirala enkomamawanga eno kyegenda tuyambako, enkomamawanga egenda tuyambako okubeera nga tetufuna ka stress. Reducing stress nti woba ogenze mu kwezi nange olina stress naye kati kaŋŋambe envudde ku mulimu nina stress nenkola ekyokunywa kyange kino n'enkinywa nga mulimu enkomamawanga eyo egenda kunyambako okurelaxinga nerves zange nembeera nga ka stress ako kakoze kakendeera. N'ekirala ekuwa amaanyi nga ggwe omuntu ekyo olinganga omuntu anywedde Red Bull ofuna ku maanyi ate nga galina kyo tegaliiko yadde weewe woowe n'obeera ng'osobola okuwangaala mukko kubanga n'okuzina emmana weetaaga amaanyi. Ekirala ky'ogenda okunfunira ogenda kunfunira akalimaawa si enniimu. Ebintu ebyo bibiri munnange byanjawulo temubikozesa kyekimu. Bw'obitunuulira oyinza olowooza byonna byebimu si byebimu. Kiringa omucungwa n'enniimu zonna it's citric fruits but tebifaanagana. So tobigatta wamu. Kwata akalimaawa. Do not substitute it for lemon n'akalimaawa. Akalimaawa nako ogenda kagattamu. Akalimaawa kano okalaba tetusobola kakozesa nga tukakozesa kokamba ogenda kakozesa kagenda kuyambako okuboostinga stamina. No, olina okakozesa nga kagenda supporting ekyokunywa tugenda okunywa kubanga ko kalimu vitamin C wekyo oba ogyetaaga ate n'ekirala kye kalimu ekisobola okubeera nga kikuyambira ddala naddala gwe omuntu nti olinamu ka pressure kubanga buli wabeera ne blood pressure nga teri regulated bulungi ojja kwesanga ng'era nawe mu kisenge ebintu tebigenda kubeera nga bikutambulira. Kati engeri gy'olinamu oba kakantu engeri gye kalina mineral support oba mineral nutrients kagenda kuyambako kwa kalina mineral nutrients
tuyita potassium. Potassium oyo akuyambako okuregulatinga blood flow yo, blood pressure yo, nobeera nga pressure teyambuka ate nga tekkirira ng'esigala eri ku nnomo. Nga ne woba ozina usually abantu abalina pressure wazina n'akyamuka ennyo ate alina engeri gy'aggwamu amaanyi omulundi gumu. Akasolo nako ne kagwa. Kati wano nnomo pressure egenda kubeera ku nnomo obeere ng'osobola okuzina bulungi nga teweeraliikirira. Ate nga n'ekirala egenda kuyambako ku mutima gubeere nga tegukuba nnyo abantu abafuna entunnunsi ezo nga muzina emmana. Olaba omusajja nga kuzina ogenda okulaba nga akakkana mpolampola ng'agwa wali. Bambi oluusi mubanenya naye nga tebali bulungi health-wise. Omutima gumwewuuba ng'awulira bubi ng'asooka akakkana agenda okukkana nga n'akasolo kagudde agenda okuddamu okwagala okuyima nga tekakyasobola. So ogenda kunfunira akalimaawo ako okagyemu juice omunyigemu ng'omaze okubikuba nga bwe ngenda okubeera nga nkulagirira bigenda kuyambako. N'ekirala akalimaawo kakuyambako era nako okureducinga ku stress. Kwengeri kalinamu vitamin C ayambako okukuuma oba okuprotectinga blood vessels ne zibeera nga tezifuna buzibu oba nga tezibeera damaged nga oli mu nsonga z'okubeera ng'ozina emmana. Jjukira obeera oteekako tension nnyingi, omusayi engeri gye guba gudduka guba tegudduka mu mbeera eno eya bulijjo. Then n'ekirala era kajja kuyambako ku kutambuza omusayi kubanga nako kalina kye tuyita antioxidants and citric acid. Oyo agenda kuyambako okubeera nga vessels oba blood vessels zifunctioninga bulungi nnyo, which means it will improve the blood flow mu mubiri gwo obeere nga wamma woba otuuse mu kubeera ng'oyima the response is very clear and very good. Kubanga omuyimo ebimu ku bintu ebiguyimirizaawo ntambula ya musaayi kasita gubeera nti gutambula bulungi kabe mukazi kabe musajja. If you have such an issue tegeera nti no tekigenda kubeera nga kikkolera. Era mu abakyala nammwe abatalina nnyo omuyimo like nti wenyima mala n'embeera ng'ate nzigwamu amaanyi mangu ne bw'okakwata bukwasa akalimaawo ako n'okanyigira mu mazzi agabuguma n'onywako kajja kuba kakkolera naye leero si kyendiko. So twakalaba enkoma mawanga akalimaawa then ogenda kunfunira entangawuuzi. Entangawuuzi nzize ngisomesaako. Entangawuuzi ekuyambako ku ntambula y'omusaayi, ekuyambako ku maanyi n'ofuna amaanyi, ekuyambako okukkakanya oba olina ka stress naye ogenda ginteeramu obeere ng'ogenda kuzina bulungi omwami mukyala wo abeere ng'anyumirwa. Then olyoka onteremu beetroot. Beetroot simanyi bagiyita mu Luganda oba kye tuyita kimusaayi. Kibeerawo kibeera kya round. Naye bw'oba ogenze mu katale n'obagamba njagala beetroot bajja kikulaga, so teweeraliikirira nti erinnya sirimanyi, bajja kuba bakikuwa. Simanyi linnya lyakyo mu Luganda naye nga gye kiri e Uganda tukiyinayo. So gana mu katale onfunira ekyo ki beetroot, tokifumba, ogenda kukirya nga bwe kiri. Ogenda kikozesa nga bwe kiri nga kibisi. Ekyo kyolaba nakyo kikuyambako ku nsonga y'okubeera nti tobeera nga oggwamu amaanyi bw'oba ng'ozina emmana. Kikubusitinga amaanyi gaakyo. Kiyambako ku ntambula y'omusaayi ate kiyambirako ddala okubeera nti nno okubanga mu musaayi gwe obeera ng'oyimye bulungi. Kinandise blood vessel dilation waliwo kye tuyita nitric oxide. Oyo abeera ng'afulumizibwa awideninga blood vessels. Kati oyo agenda kumujja mu ki? Ogenda mujja mu kino ki beetroot. Kikuyambeko okuba nti omusaayi gwe guba gutambula bu vessels bwo tebuli nalo bugazi bulungi oba vessels nandigiyise miwaatwa omuyita omusaayi. Tebuli nalo oba tebuli bufunda bugazi bulungi era omusaayi gusobola okuflowinga bulungi nnyo. Kigenda ku enhancinga blood circulation mu mbeera efaanaganako bwetyo obeere nga bw'oba oli mu nsonga z'okwezina ekintu kitambula bulungi nga tolina yadde obuzibu bwonna. Ebyo nno bye bimu ku byosobola okubeera ng'okola. Ogenda kubikola otya? Kati nkwatira enkoma mawanga eyo obusigo bwayo bugyemu obuteeke mu gundi mu blender yo. Ekyo ki beetroot tuteeka mu blender, kwata entangawuuzi teeka mu blender, nkwatira akalimaawo okanyigiremu. Obiblendinga bulungi nnyo okoleka juice ko oweenywera. Nnyo giraasi emu olw'eggulu obanga omaze okulya emmere. Kamanyi kaŋŋambe nti emmere mugirya ssaawa 2 oba mu kitundu ey'ekyeggulu. Ate omwebaka ssaawa 4 oba 3 kitundu oba 3. Kitegeeza rutini ebeera nnungi. Olumala okulya ng'onywa. Bw'oba omanyi nti n'omulya leeti then osobola okubinywa before. But preferably nandibadde njagala omuntu n'obinywa nga tonnaba ng'omaze okulya. Nga kyekisembyeyo ogenda mu lubuto lwo wamma ojja kuzina emmana ekiro naawe onsiima ogambe senga feeki. Jangu nkugulira ekicupa ekinene ekya Fanta ne Coca-Cola weenywere. Temugamba nti byensinga okwagala, nange byensinga okwagala mu byokunywa sibitegeera. Nywa bino nywa bisi. Onywa ngamba senga feeki nazinye nange omukazi n'angamba leero mwami wange amaanyi wagajjeewa. Omukazi ng'omutiisa.
naye tomuzina mufiirako ate tobinywa bifiirako egiraasi emu ekumala bwe tuba tutadde mu kikopo kya nayisi ekitundu oba ekikopo kya nayisi ekiramba oba mu kitundutundu awo wamala togamba nti kanti wenywa bibiri nja kuzina nfiirewo munnange awo oba weeyonoonera tojja kuzina kufiirawo okujjako okuleetera omuntu ono okubeera ng'akasolo kamuluma awulira obulumi wansi eyo nga nti omuli bukiika mubeera bulungi mmwe mweraba mbagala nnyo bantu bange. Yeah, yeah.